kulikayo mu lubiri kulikayo misinde mukyaba omanya ate bene kasita asiima omanya kiba kiwedde tubamalirize ndongo ekutta kati waliwo kyotalabye kirabe naye baaba enkuba batataaganyizaamu okose enkuba nga bwomanyi enkuba tekwatagana nnyo na saawundi bidongo kyovala bituuse ne bisirika wali mu control room waliwo amazzi gagenze ne gatuukawo nga tebakyalina kyakikolera nitubeera nga embeera yeeyo naye ekirungi abantu basaabasajja babadde basanyufu extremely happy. Okudduka kwa leero kubadde kwa njawulo ky'okusinga kuli okudduka okubadde nga bulijjo. Of course okudduka kw'olwaleero ndabye ng'abantu ababadde abayitirivu obungi kubanga okimanyi nti abantu ababadde mu lubiri bonna tebalinaako mulundi nagumu babadde nga bonna abazze nga bwe bali mu lubiri omulundi gumu. Waliwo be basimbudde ne bagenda ate abalala ne bajja buzibbo ne baddamu ne bajjuza olubiri. So ebadde experience nungi nnyo ate era ekibadde ekyawudde n'okudduka kwa luno kukudduka okw'emirundi emirala kikulu no beene yasiimye mu butongole n'agamba mundeetera abavubuka bange ab'endongo ebinyaanya ne tunyanyagiza era ndowooza akadde ke tugize obirabye vibe ebadde y'amaanyi nnyo twongera okwebaza Ssaabasajja ne Katikkiro n'ebitongole byonna ebibadde bitambulirako ensonga eyo Majestic Brands, BBS, CBS bonna Chamuka TV bonna ensonga bazibaddemu wakati okitegedde. Twogere ku naye mukikola mutyo kuba nti we mujja mu ndongo y'ebinyonyanya emiti mu abagijja ne mugiwa abantu bagijjawo essaawa ezo kwa kye mukozeho olubiri abaludde nga bagoberera ensonga z'endongo y'ebinyanya of course bo bakimanyi abantu baffe vibe abantu baffe endongo eyo gye tubakuba si ya bulijjo era nkakasa nammwe mukimanyi toyinza kukyeteekako oba webadde obuvunaanyizibwa bunene okugamba mbu gwogenda bakuŋŋaanyizanga emiti kuba oba tomanyi muwendo gw'abantu bameka banajja twatalikidde okuba abalabye mu kaseera mpawe kaagasimayina gye bajja emiti ne bakuŋŋaana era the same thing happened mu nkuuka abo bajjukira budde bwali bwakiro n'essaamanya gye baagijja n'embisaawo yonna gye tugenze tukubira ewalala kibadde kibeeranga bwe kityo so abantu baffe abo ndowooza ate nno ne bwe tuba situli wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga yonna gye batutwala ne tugenda okukuba ebinyaanya twali mu Safari Desert ewane Dubai emiti ne bagimenya twali e Cairo twali e Qatar yonna South Africa emiti ne bagimenya so ekintu ekyo chemistry wakyo yanema okugatta nange naye ndowooza bakikola mu mbeera eyo we balaga essanyu lyabwe ndongo yaffe eyo gimanyi naawe si ya bulijjo etuuka butuusi mu saawundi n'ogiwulira kuba wejjukira ababaddewo nga tutandika ogira mboti bugizi bwoti kati nolaba Obuganda bwonna ne bugwa eddalu so twebaza Katonda kuba ekyo buli omu kyayaayaanira mbazira leero okubya endongo nga baffe nga mwali ku Namulondo alamula obulidde otyo okubanga okuba ebinyaanyanya baffe ali wali era mbadde musanyufu nnyo omutima guŋŋamba gwe wasiimye n'otweyitira kati gwe yatweyitidde naffe ne tugimukubira nga waali n'asanyuka Katikkiro nga waali ate ekirungi ate Katikkiro ye wa ndongo ya binyaanya nnyo kubanga emuwoomera so tweyanza twebaza mu artists bonna sijja kugamba nti ababaddewo abalala tebaabayise bonna baabayise naye ekyaffe kyabadde kyanjawulomu ekyaffe kyabadde kyanjawulomu nti odayaviiridde ddala waggulu batugamba era ne tujja era obwedda ensonga kyolaba nga ffe tuliwo netuteekawo wano ne tuziserekawo wali ez'amaanyi kuyisaamu wali nga buli kimu kkiriya wala so tweyanza nnyo tweyanzeege buli muntu buli artist kyali agadde okutuukako naye Katonda bw'abanga akitukoledde tubeera bubeezi basiimu. Obadde oyagala kulaga ku Ssaabasajja nti abantu bo abavubuka be kakati ky'obumanya nti guno omulembe beene yagutukwasa era ekyo tubadde tukyogera nnyo ebbanga ddene beene bwe yatukwasa omulembe kalate ffe n'atukwasizaako byonna ate n'atuweerako ne microphone ezituuka ewala ye CBS kitegeeza omulembe abaagukuwadde ng'akuwadde n'ebyako kati oba olina naawe kubeera mugezi kugukozesa bulungi kulaba ng'otuuka mu bantu be n'obatuusaako obubaka nga bwebwo that is why era abantu baffe abo balaba nti ebyaffe byonna babeera babimanyi nobagamba endongo y'ebinyaanya weewaawo nola n'abaddamu weewaawo so mba mpulira ndowooza nti naffe tubeera tubakutte bulungi mu mbeera y'okubatuusaako byonna ebyetaaga okutuukibwako era kati mu mbeera eno ey'okulaba nga twekuuma ne tubeera balamu n'ebirala ebiringa ng'ebyo obubaka bwonna tulwanye nnyo okulaba nga tubupasinga on to them ne babeera nga babufuna abantu abasinga naddala banabitone bwe bakola ekintu maaso g'abeene batera okwetuuma bassa tutandika naye kuyita nedda kakati ate ffe twagala kweyita bwesi ffe baatuyita dda ne batusiima notusiima nebimu twagana buganye kutandika byeyita era ndowooza tugire tutandike okuva leero tugaye omusiime kuba kakati byonna byonna bisinga kikigwe kyotalaba ebintu bisinga abantu bye batasuubira nakukola ffe tubikozeekoze mu mbeera ye abantu baffe
tubakuŋŋaanya ne bawera nakati obalabi babaddeyo neera nga olugira mbooto wale kati ne balaba nga bonna nga eriyo zidda mu bbanga ziti so ekyo ekyokweyita omusiima oba ssa nakyo lujja kutuuka waawo naye nga waliwo abasinga batannatuuka no betulini nga bo babyeyita dda naye kati ffe twesiima tulinze beene yennyini nnyini kuba kati Katikkiro yatuyita n'atusiima emirimu ate jjukira ye kabaka oweeweeru kati kitegeeza tutandikwa kukyayita tetuba na buzibu naye kati tulinze oli yennyini baanatusiima n'atuyita tugendayo ate ekirungi era mukuumaddamula aliro tutwala n'atutuusaayo olyoka owulira ettabbu n'aba nkyafugika yakimanya ate ekirungi mukuumaddamula ye wa ndongo ya binyaanya akimanyi bulungi era abaddewo ng'agiraba bene yali mwegendereza nnyo ng'alonda yali selective nnyo Katikkiro gwe yatuwa ono masavu nga tuvuddeko ku byapa ku bya Mulubiri twogere ku gaali eziri mbayimbi egaali zibadde bagwa omukuba oli mukwano gw'abayimbi no oli mukwano gw'abayimbi